kati ebya Nalumansi si birungi n'akamu. Nalumansi ye mumanyi bulungi nnyo oba temumutegeera. Munange gwali mwaka gwa 2024 mwezi gwalinga gwakubiri awo January February wati awo. Munange yali omumyuka w'omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform mu Buganda omukulu amanyikiddwa nga Mathias Mpuuga, era ng'ono ye yali akiikirira side zeri e Masaka. Munange oluvuvumo olw'okubeera nga teruyitaayita ku social media nti omukulu ono yasobola okubeera nga munange afuna akasiimo ka milioni 5 bweddu okuva mu parliament y'eggwanga ly'e Uganda, era akasiimo kano okusinziira ku byali bitambula byategeeza mbu akasiimo kano kali kalina okubeera nga munange kamusiima olw'okubeera nga mbu yavuganya bulungi nnyo gavumenti ya Uganda ku kusalawo nebeera nga munange bamuwa akasiimo akujjukira ye yali leader of opposition akadde ako. Munange ebigambo bino olwagwa mu matu g'omukulembeze w'ekibiina kya National Platform n'abeera nga naye abyanjala ku social media, era n'asalawo munange omukulu oyo abeere nga akasente munange akazaayo mu bwangu, era nga bamaze okubeera nga akazaayo mu bwangu akasente ako abeere nga alekulira ne position y'obwa commissioner jjukira yali amutaddewo nga commissioner side zaawo mu parliament, era nga munange ebigambo bino olwagwa mu matu g'omukulu amanyikiddwa nga Mathias Mpuuga munange n'abeera nga alume jiiko n'agamba nti ekisokera ddala akasente kano nakaaniriza nakola bulungi emirimu gyange, era akasente kano kaayita mu makubo matuufu sirede akubeera nga munange nkazaayo, era n'ategeeza nti n'ekifo eky'obwa commissioner kye mwampa sigenda kubeera nga nkivaamu, egenda kubeera nga nsigalawo mpaka ng'ekisanja kyange kimaze okubeera nga kiggwako, era ng'omukulu teyakomawo kubeera nga munange akola n'ekibiina kye ekya DF. Munange Robert Kyagulanyi Ssentamu kubeera nga avaayo n'amukubira akayimbako nti Nalumansi tonkabiranga akadde bukaba nkatuuse nakulabula naye tovangayo nobeera nga munange onkabirira nti mbere nga nvaayo nkuyamba. Amawulire si birungi n'akamu, era nga oluvannyuma okubeera nga omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'alangirira mu butongole mbu kino ekisanja tekigenda kubeera nga kyakwebaka, bagenda kubeera nga abakwata buli muntu yenna buli eyakwata mu kitavutavu kya gavumenti oba mu ssente z'omusolo munange amawulire agava side zeeyo Mpuuga bayinza okubeera nga munange bamaliriza nga bamutadde ku list yaabo abali mu kubeera nga munange basuubirwa okuvunaanibwa sako n'omukyala eyali speaker akadde ako Anita Mongo, era ng'ensonga zikutte wansi ne waggulu ngenda kubeera nga mbibawa twongere okubeera nga tumanya biki ebiri okubeera nga bigenda mu maaso side zeeyo wansi awo naawe ojja gendawo obeere nga osulayo endowooza yo ku ensonga nga bw'osobodde okubeera nga oziwulira bino aba nkuggyeyo ngenda kubeera nga nkwongerezako n'ensonga endala nnyingi nnyo nga ziri kubeera nga zitambula mu ggwanga Uganda. Tuula butuuzi kaliya Shaka Samusomanduwa mukimanyi bulungi nnyina bazisimu zitawo ku stika z'omufuna ajja kubeera nga akulombereddwa katusimbule naki ekiriwo akadde kano ku nsonga zino ziri mu kubeera nga zitambula akadde kano timbawo. Bino byenjogera zemanyi obimanyirwa kuba weeru waliwo amanyi nga bona bakiha kiziwewe kulw'abantu olwakusomikire omukyalo oyo olwakweyerusa kimweruku ate kikola gebbiza atunda bibiwamira abuwamane alinga agamba nawe olulunkana olinga kaloli. People power. Aliwe chinenyamiza nomene kumboba Kacho muntu kolina omuzangiza omugalabanjanga Nenzimba byandinyonyekwe Naomulabe yeyambiza kwe kale Owewala yasuta Nayo wange gwanyemesa kale Tebutoka bangulika lyangobi Aluwa pampita obidi Embale bangubira kadodi Nayo wange gwakubendiko Nalumansi tunkabira Amusanage wekabire Nalumansi tunyikira Nalumansi don't cry for me Nalumansi wants to be with you Nalumansi ky'obumanya ogedde ebigambo biweddeyo era nze kyenkakasa tewali kyokola kyotamanyi lwaki okukuta n'okusajja nkukimanyi okusajja kubi oba kyemuliko kituufu akiyite kisambu batu lwaki oliko kituufu akiteweeyogere
bajoga bantu bo namala n'omutegera gwe ate mulaba bantu bo nomala n'omutegera wawamba bantu bo namala nakuwa obujja gwe aba yakuwa amajja yogera tumanye tole wakokola bukozi baba yakukola tukimanye tibyeyogera obera ofirabo aba yakuwa amajja yogera tumanye tole wakokola bukozi baba yakuwa baba yakuwa amajja yogera tumanye tole wakokola bukozi baba yakukola tumanye tobwakimadi obera ofira bukozi okimanya kukenyeka nokiriza kweyambizekwe abwe yakola baganda bo atetineba abwe yakola baganda bo atetineba lobina abwe yakola baganda bo akitata bonna bonna abwe yakola baganda bo atetineba lobina tebunda moyoko nalomaso tunda moyoko otunda bantu bo nalomaso tunda bantu bo nalomaso tunkabira nalomaso tunyigira nalomaso wasomwedero ekabire nalomaso wasomwedu mama bino byenjogera zemanyo bimanyirwa kuba webuuza waliwo amaanyi ng'abona obakira kitiweefebya abantu bodamu amagezi ekitiibwa kigenda abantu abo olwakweyerusa sibeerufu nnyo olw'abantu bodamu ku nsonyi ekitiibwa kigenda omukyalo oyo olwakweyerusa sibeerufu nnyo natetekolage ezakulumira n'okamala ezo sente zakuwaga atunda bino kigira akuwambani alikagamba oli bwagula buguzi nawe ukana olinga kalumizwani akuwambani alikagamba oli bwagula buguzi nalumasi tonyigira bino byenjogera gemanyo bimanyirwa kuba weeruza waliwo amaanyi ng'abona obakira kikibweswaza olw'abantu bodamu ku nsonyi ekitiibwa kigenda abantu abo olwakweyerusa sibeerufu nnyo. Mukisa Paulo nkusaba owuliriza ebigambo bino ompisa ewuwo n'oŋŋamba no ne fiizi z'omwana bwe nzize n'omwana n'ombuuza bulungi nnyo ani agambye ojje n'omwana ne tukonkona omulyango n'ogaana okugulawo Mukisa Paulo n'oyimirira ku luggi n'ombuuza ani yakuyise n'omwana omwana siwo n'olyonkoddamu n'oŋŋamba n'okinaguka oŋŋamba onajja wekka wekka nja zikuwa kati sente ngenda zookyeza mu transport Mukisa Paulo bwe mba nze n'omwana naye mba nze nzekka njawulo ki Mukisa Paulo wabula nkakasa ngenda zinona kamuzeeyo era nkomewo ngenda kuzinona Mukisa Paulo ngenda kuzinona nnyabula ojja musomesa kuba gwamuzaala sirabako omusajja tayagala laba ku mwana we wala mbadde sikimanyi nti omukyala asobola okuzimbya olubuto n'abuzimbya buzimbi n'akugamba nti ali lubuto mbadde simanyi nti omukyala asobola okubulootinga olubuto n'akugamba nti ali lubuto mulekerawo okumbuza ku lwaki ndi singo stop bananga abavubuka mutereke sente zammwe mbadde sikimanyi nti omukyala asobola okulimba nga just azimbiza buzimbya lubuto waati n'akugamba nti ali lubuto kansigale mu kufumba ku mikolo bampita Chef Godwin Uganda omufumbi w'oku mikolo video zizo olubuto lwa Sam lwalagawa yali comedy naye nendako katono bannange kisuse naye yali comedy apo wazimbye olubuto wateekamu magi wateekamu ki I was bloated. It's not Chibalaga Manonti. I can be bloated. Can I show you? Can you no? Let's show you. I did apple tulage. Apple tulage. I can be bloated. I was bloated for real. Kintambulira mu mutwe, kintambulira mu mutwe. Bavubuka tuteeka akasente kaffe
abantu abatuufu bajja kujja abantu gye bali abatuufu nga bali serious nabo nga baagala kusetolinga so tereka akasenteko omuntu omutuufu agenda kujja nja kubasiiga nga njagadde sirimu akola ki alumira ddala wani 10 kiramba ati be bansaba ate nze ŋŋaane wama woba olaba naye munange olaba nanga nnumye naye bagamba tisi ne bambala obyambala ki nga nanga nnuma anti tokkirizibwa kutta kankutte kuba gonsabe ate aluma tondaba sirimu olumidde emyaka 3 akulumidde emyaka 3 kati olwo abantu bewakazikayo nga bameka olaba yansiga yali amira eddagala kati naawe osiiga omira ate mba sisiiga banongoosa bulongoosa naye banyonyola newagamba ndi mulwadde basiru ne bwomugamba era asigala agamba gwe mpaako asigala ayagala mpaako nogamba oba kino kirabosikiga naye wabula kyekituufu sirimu aluma ndaba twegenderere yiwo nkulaba yonna emimwa gyonna gimyuse gikubye ekisipi sirimu kati oyo kisipi oba sirimu sirimu kikisipi kisipi ava kuki si ku sirimu kasiru tekategeera kote wakasiiga kaako manyi ababoda baagala nnyo kano kalwadde nnyo nawako ke kalwadde ate ke kasiga n'abantu akagenza akapi akasajja kano kalwadde nnyo kagwa ne ku ndiri naye ate ze kinnuma nnyo abantu abalwadde tebakkiriza tebakkiriza nti balwadde kati bakisiza endwadde teboogera empeke bazimirira mu ttooyi ekikulu naawe byakunyumira nnyo gwe lwaki tewali tosigala ku bbaawo omusonaye era kaneerwalire sirimu wanga mmala akumala gwe kakugambe okumanya sirimu aluma awunza n'okuwunza owunga kati wawunga bonna bandi muntu era ndaba totegeera bulungi naye byoyogera ate nga byamagezi biriwa kubanga osiiza abantu obamanyi boosiiza bonna balwadde basiriimu bonna balwadde kyogamba omuntu azaliwa naye ate ekizibu kyenina nnozi sisiiga mpadde abantu bafune naye engendo nga balamu netumbaga tugende batukebere ngaate bobalamu kati mbawo talina nze mulwadde talina wadde wewawo talina sirimu talina yotugenda wa papa talina neyogere wa papa talina sirimu talina naye omuntu wakuna bulwadde bwa siriimu ate bungi n'akaana akato kalwadde wangi nalaba kuyubuka mubiri kunze kangende bankebere kwe kugenda weekebere ngende bankebere noyokwaya mboyinako kaleeta siriimu binkwatirako wa bwoyinako kakaleeta ate bagamba nina kamu ate akamu kankwatirako kati bwonywa kwako kacamuka nga sirimu akendeera era olaba bulabi kamuzeemu olowooza nti nno sirimu yattayeka oba naye omugazi olwafanga naye kiwaliwo ekintu kyolwala ng'olaba kati sirimu bw'oba okimanyi nti bulwadde butta lwaki olinda ate bumala ngenda wangala bbanga ki bw'oba ondaba bw'oba ondaba ngenda wangala bbanga ki simanyi abantu be bataaga otubuulya ebbanga lyonna tebinkwatawo n'okufa gyekuli kati olubwama yafudde ati binkwatirako naye teyafudde sirimu n'omusajja wuyo yafudde ku 14 nno naye teyafudde sirimu nze ngende nze mbere ku lumbeeme nze omunaku nze ate ngende ku lw'omugagga nina genda kubana ku bannange wabajja kundaba nti yazze naye bo tebafufudde sirimu tekimubula mbaaba wamusiiga wama emyaka gyolaba kati sebo wafe talina sirimu emyaka gyalina gye wekakasanga wamusiiga namusiigira naye yansiiga yeyakusiiga yansiiga sina kati ye omugamba n'amira ku mpeke amira zaki emyaka gyalimu gyalizaavu naawe ekyo kiraba ali mu lizaavu loodi no wandi kukubiriza bowaako nobagamba nti banaye mumire ku mpeke mbaweera ddala kangende mbawe ogeze baweere ddala baffe tobawa kubatta
nabo bagamba n'okumira kumpe kuno tebamira babireke bagende beekebeze tebeekebeza babiveeko olaba sirimu atta musiru weewaawo ata musiru yafa singa nawe wafa dda naye nze nakamirira emyezi 4 myezi 4 ng'omazeeko ebbanga ki bano bonna abawano bwolaba tebakulimba bonna bamizi baddagala bonna bamira eddagala eno katanga sebbowa ate eno kazinga kano kazinga wokamanya nti kazinga bweta 13 ogula 14 bwova 14 odda 13 abantu bano bonna baladde basiringa naye go abasiigi olwolabe ate era sinze naye abantu bakuno basiiga obulwadde ekyo kyolina okumanya bakukolera n'olukwe ne bakusiiga bulungi kati bw'osanga omugezi ng'ayambala ate asobola okulwala obulwadde anti mpozi ng'oli stranger ozze buzzi naye owaako mu mazi owaako tepyo kati mpozi abaakuno batalaafiya muba Museveni yali yabakowadda kati ogenze South Africa kakati obuzibu obuliwo aba South Africa bakyalimu ekirooto kiri okuviira ddala apartheid ekirowooza nti bakyali bagagga nnyo abazungu abo bagenda ne bakwata ikonomi y'aba South Africa ne bakwata ebintu bisatu beekwata ettaka byonna ne balitwala eri agriculture ekyokubiri ne beekwata minerals zonna ne bazitwala ne beekwata banking yonna ne bagitwala ne beekwata insurance ne factory kati ono native Zuluman native Kosaman and woman yena asigala nga alina kubeera employee abazungu bwe baali bajjawo apartheid oba enfuga y'ekikabbulu bo bakimanya nti ono muwa obuyinza gw'osigaze ssente baba kuwadde kye bayita byoya byanswa abantegeerako obulungi kyusa amaso ogazze wano osobola okugenda eri minisita n'omugamba mpaayo miliyoni 2 ekisoboka wandi ekisoboka genda ewa director wa CMI omugaye njagala akawumbi ajja kugamba komawo enkya naye ng'ani asaluutingani director wa CMI asaluutingani minister naye ani alina ssente oli director wa CMI omuddugavu baamuwa ekitiibwa ne basigaza obuyinza kati omuddugavu owe South Africa omuzulu mu magezi galowooza alina obuyinza omuzulekera ebitiibwa omuzulu nkutidde n'amuwa n'ekifo ne babalekera Johannesburg ne babalekamu n'ebizimbe tiffe katutereeze bino mujja kujja mukole Hillbrow waliwo ebizimbe birungi nnyo naye omuzungu n'agenda e Cape Town okitegedde kati omuzungu bw'agenda e Cape Town ono n'amulekera bino ye n'alowooza nti bali mu kyekimu kati aba South Africa ne bwe banaagoba abagwira bonna bajja kusigala nga baavu badde mu kigenda bayamba haji kitya anti bayinza okuba nga balaba omugwira abadde abatutteko emirimu gyabwe aba South Africa abatalina mirimu bali emiliyoni 10,800 abali unemployed mu myaka 10 bali projected okuwera emiliyoni 18. Why? Mines ezayina minerals are not renewable assets. Bw'omala ozimayininga n'ojjawo gold amera naddawo taddawo zaakendeera. Namba 2, technology yeeyongera bamukono tebakyabaagala. You can send a robot n'emining. Kituufu. 3, bano balina poor work ethics. Aba avuga excavator ayagala kukolera saawa 2 ate omusasule biliyoni 4 munansi omuzimbabwe azivuga essaawa 12 n'akusaba sente ze bayita masinali omulimu agwangu yate kusanga kakati omu South Africa gwe ne bwakugoba olwaleero factories ng'eya steel yavudde South Africa nedde Zimbabwe. Kati kyogamba haji osuubira nti neighboring countries zinawerokaminga abagwira abavudde muno mu South Africa bwe kiri zijja kuwerokaminga businesses ezo. Why? Cheap cost of labor eyamugwira. Yes.
So a factory is better off. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amanya gene ngali wala manetaze enamba yange yenu eri 07 01 76 37 11 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amakaga kolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kumala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.